Okay, the main reason we are here is about the Greater Masaka Fete. Fete is a word that hasn't been used so often here in Uganda. It's a British word to mean an event, usually outdoor. It's a celebration with quite a number of different things like exhibitions, things like charity, things like entertainment, and others, including feasting. So we chose to bring Greater Masaka, we chose to call it a fete because, yes, it is special in its own way. We are people from Masaka. Personally, I'm from Masaka, and I'm very proud of where I come from. Did I ask you to forgive my voice? I've been struggling with a cough, so please try to keep maximum silence so you can get to hear what I say. Yes, people from Masaka are very proud of where they come from. You've had them wherever they go. It doesn't matter whether it's Karamoja. It doesn't matter whether it's the city center, Kampala. It doesn't matter, they're in the diaspora. They're always proud to say, I am from Masaka. They are great people who have built Uganda in different ways. We are everywhere in the business sector. We are in the media. We are in the political service. We are in the judiciary. We are everywhere, just like so many other tribes. But you and I will agree that people from Masaka are always Tuchisusa, just like they always say. Tuchisusa. So I had an idea. Can we not stop at being proud of where we come from? Can we take it a notch higher? Can we build a community? It is there, but it is not centralized. Can we have a community that doesn't stop at speaking about where they come from, but they go ahead and go back to where they come from and create an impact? I shared this idea with some friends who come from both Masaka and elsewhere, and most of them agreed that this is something that can take off and actually grow bigger and better. It is the pilot this year, but our plan is to make it an annual event that brings the people of Masaka together from wherever they are. Greater Masaka is a big sub-region that has 9 big districts, which include Bukoma and Simbi, Sembabule, we have Masaka, the city itself, we have Luengo, we have Rakai, we have the Kalangala Islands, we have Kalungu, did I leave out anybody? Yeah, Liantonde and Rakai. That is 9 of them. So you can realize that that's a very, very big community to be left out there without creating any impact. So the Fete, we chose to make it 2 events. One in Kampala, because of the huge numbers, of course, partly, and people from Kampala metropolitan are expected to gather somewhere. Then we can go back and target our people from the other 9 districts, and we gather in the city of Masaka. Masaka, being a new city, has its own challenges. Of course, our leaders are doing extremely well to ensure that we upgrade it to city standard. But if people of Masaka come together and work together with the area leaders, I think we can cause a change. It doesn't matter how big or small it is, a change is a change. So on this Fete, we expect to get some proceeds that we are going to use to send back home. Every year we will be choosing a particular district to handle or help, and we will be dealing with the area leaders of that particular district. So this year we thought about helping with the garbage problem in Masaka City, and we thought about dustbins. Garbage is a big problem, yes, but also they have issues of how to gather this garbage, and our people naturally, I don't know whether it's a natural thing or... Yes, we litter a lot in Uganda. It bothers me that people are bakulu littering. So it's probably there is no dustbin next to them, or it is just them. They don't care what they do. So we thought from the proceeds, some of the proceeds that will come out of this, we will work hand in hand with the city administration and cause a change in that by either buying dustbins, or they can best advise on what exactly they can do with it. But also we looked at Kalangala as an island. They have a challenge of public toilets. So we're also looking at building public toilets in the Kalangala Islands.
But also we have a charity. The Smile Nakazibwe Foundation has activities it does, not just in Masaka but elsewhere. And we think some of those proceeds will be going back to Masaka to help our people. So that is generally about it. We are looking at Lugogo Cricket Oval as the venue for Kampala and Masaka Recreation Grounds as the venue for Masaka and its neighboring Greater Masaka districts. A number of sponsors have come on board to help out on this. We have UBL, we have CBS, we have UBC, which gave us both UBC TV, Star TV, and Star FM. We have Bukede, they are yet to come. Yeah, Bukede is yet to come, but they came on board with both Bukede TV1, Bukede Fama, and Bukede Olupapula. And NTV and Spark TV, of course, yes. Radio Budo in Masaka is also doing an amazing job there. And of course, my biggest platform, NTV and Spark TV, is on board. So we will take questions from you, gentlemen. But first, the sponsors can say what. The Muchala, Mona Uganda, first of all. Ndi Muchala, Mona Masaka, enzalwa ye Masaka, eyazalibwa e Masaka, particularly Sembabule, mene Masaka ne nkulira atenga ne Lwengo. Muzeyi wange yakakalabisayo nnyo emirimu, so I am almost everywhere. So nga omwana ayagala eggwanga lye okula, bw'okula onoonya nze nkwatizaako wa, where can I help? Especially after God blessed me with a platform that I think I shouldn't put to waste. Kostoli mu Luganda. Okay. Ng'omwana eyazaalibwa mu Buddu ate nga ndi ne mu Mawogola kubanze banzaala Sembabule naye nga nakulirako mu Lwengo, nakulira mu Kone Masaka, the city now. So natuula ne ngamba nkwatizaako ntya nange Kampala nyinza obutamusobola oba kyenkoze nkikoze kiyinza okubeera kiyise ku TV. Nyinza okuba ninako abantu benkwatizaako through my foundation, the Smile Nakazibwe Foundation. Naye ewaka gye nva kinnomereza cause at the end of the day eyo gye nja okuddanga emirimu gyange egyo nagiwedde. So nafuna idea ne ngamba bannamasaka be bantu abenyumiriza mu nsibuko yaabwe. Buli wamu buli gy'abeera afuba okulanga ategeeza ensi nti ndi munnamasaka. Tekimataringa oba batugamba tulina amaalo oba ki, ffe tetugalabanga amaalo, tulabanga ekintu ekirala ennyo. It is our culture, traditions, and the things that make us special. Ekituleetera okwenyumiriza eyo gye tuva. Masaka, Greater Masaka is kifo kinene. Kyo kyennyini yali Masaka enene yakutulwamu neefuulibwa districts 9 okuli Masaka, the city now, okuli Bukomansimbi, okuli Sembabule, okuli Kalungu, okuli Rakai, okuli Kalangala, okuli Lwengo ne Lyantonde. There's another one? Kyotera, yes, Kyotera. So abantu abo bangi community gye tosobola kuleka kwogera kukoma ku kwogera bwogezi. Abakulembeze baffe bakola omulimu gwa ttendo nnyo mu bitundu byabwe gye basinziira, naye nze naawe tukimanye nti w'okwatizaako tolina kyokosa. Oba kitono kitya oba kitya obeera okozeewo ekyenjawulo. So bwe nalowooza ekintu ekyo okuleeta community y'abantu bannamasaka abayitirivu abeesidde mu bitundu eby'enjawulo nga ne wano mu Kampala akulira ekibuga ekikulu omuloodi w'e Masaka. Nga ndowooza tuyinza okukolawo ekintu ekyenjawulo ky'amaanyi. So nabulirako abantu abamu era abamu ne bakkiriziganya nange mbu kino tusobola okukikola. Ne tutuuma the Greater Masaka Fette. Twagituuma Fette mu Luganda kubanga kijja twanguyira nnyo. Nga twagala tukuŋŋaane, tumanyagane nti munnamasaka ali mu kikuubo. Bwe ŋŋenda ne muwagira nga nze munnamasaka, byonna by'afunye ayinza okubaako kyazzaayo ewaka. Abamu oluusi tufuna mukisa kuzaayo. Naye bw'ojja n'otwekatako eno mu Fette gye tulina gye tunaasisinkana, aka kasente k'otaddeyo akatono ate tujja kukazaayo ewaka ku lulwo ne ku lwaffe. So tulowooza nga kijja kukola amakulu, but lwokuba tuli bangi tetwagala kugwera Masaka ffenna. Netugamba ab'e Kampala tuleme kubatindiza ggendo kubanga ewaka tewaba wala naye emirimu mingi buli lunaku tubeera tupatikana. So ffe tukuŋŋaane e Kampala wali ku Lugogo Cricket Oval. We chose Lugogo because we are a big community.
tukatukuŋŋaana Erugogo ate bwe tumala Erugogo nga 17 September tugende e Masaka weekend eddako nga 14 September ate tulabe bannaffe abawangalira mu City ne mu districts ziri endala nga 24 omwezi gwe gumu ogwa September. Ssente ezinaavaamu twali tuteesezza oba twateesa tuyambeko ku kibuga kyaffe ekipya Masaka ku nsonga ey'akasasiro kubanga kasasiro ye gyali. Bwe tuteeka dustbin ku streets ez'enjawulo nti oli abadde akalubizibwa okutwala dustbin ku street eri eya Elgin ng'ate yaali eno wansi ku Bukoto street ajja kukola ki nga dustbin eri ku Bukoto street ajja kuba afunye dustbin emuli okumpi asenguleko ekigere katono akiteeke kasasiro amuteeke wali ate bananyini ekibuga bajje bamukuŋŋaanye bamutwale yonayona gye bamudisposingira off. Twalowooza era ne ku bantu beekalangala ku bizinga balina ekizibu kya kaabuyonjo tugamba tujja kuzimbayo kaabuyonjo naye ng'enteekateeka eri nti omukolo guno gugatta bannayuganda bannamasaka gujja kuba gwa buli mwaka era nga tujja kuba tubategeeza ddi nga buli mwaka tulondayo ekitundu oba Ssembabule oba Kalungu ne twebuuza ku bakulembeze baayo nti obuzibu bwammwe buliwa tuyinza bayambako tutya era mwetaaga ki. So that is it generally. Bannamasaka kumanyagana n'omanya nti nayagala dde okulaba Lord Mayor koza ava bwaffe Kalungu naye okugenda ku City Hall musisinkane emisoso mingi bwe nsisinkana Erugogo nga kyali nsobola okufuzuula mu akagambo kane mugamba Mayor kankubuuzeeko munnamasaka munange ensonga yange nenjiyisaawo tinayagala okusisinkana akatugeze hamu kangende ku fete osanga nabayo nga proud munnamasaka nayagala okusisinkana gundi. So we are creating a community esobola okukwatagana ate ne solving problems as in when they come. Tweyanzisa nnyo twafuna abantu bangi abajja ne batwegattako okulaba eno because nkitwalanga national cause okwata community n'ogigatta wamu ne baako ekyomugaso kyekola. So NTV Uganda and Spark TV bajja okutwegattako ne tubeera ne CBS ne batwegattako ne tubeera ne UBC National Broadcaster ne twegattako Bukedde New Vision Group through their Bukedde TV, Bukedde Farmer and Bukedde the paper ne batwegattako UBL bajja kubaayo n'ebyabwe fenna. Yes, Radio Good e Masaka tulinayo naye tuyambako nnyo. So tulowooza nti mujja tuyambako kunga bannamasaka actually mwenna bannamasaka gy'oli ate si bannamasaka nti yazaalibwa Masaka yekka eyazaalibwa Masaka tukwetaaga jjajjawo nga we Masaka naye nga maama we yagenda n'akusalira walala oli we Masaka buli alina akalandira konna wasomerayo tulina amasomero ag'amaanyi ga Kasasa Masaka SS Aga Khan tulina ga Kitovu so many huge schools agazaala abaana bangi ne gaba molding into who they are now bantu baneneyo babitiibwa mwena twagala tubeere nammwe tulina abakolerayo emirimu gyabwe tulina abawasaayo tulina abantu bangi njo sogenda okwesanga nga everybody alina akakwate ku Masaka era twagala tujje even if olaba ng'onoonyeza akakwateko we kali nga tewali at least when you're a fan of Farida come and join us on that day 17th of September Lugogo Cricket Oval and on the 24th of September Masaka Recreation Grounds. Tweyanzisa nnyo katika tuwa omukisa basponsors baffe abalungi babeeko ensonga zababulira lwaki basalawo okwegatta ku kino. Thank you. My name is Patrick Mujuka from CBS FM. Yes. My name is Patrick Mujuka from CBS FM. Yes, we are proud to associate with the Greater Masaka Fette for many reasons. One, Greater Masaka is one of our best as CBS. It's one of our biggest base. We have a very big fan base in Masaka, and that is why you see that even most of our activities lean towards that for the fact that they're good. They've been good to us in as far as business is concerned. They've been good to us in as far as our activities, our fetes are concerned as CBS. We've been organizing them, and we have a very big team, a very big fan base in Masaka. So definitely we had to come and be part of them because they are also part of us. Secondly, for the reason that has been brought aboard, the fact that they have to work on sanitation, they have to work on garbage collection, like Farida said, it helps the country. It's more of a national cause than a regional cause.
So despite the fact that it is going to be in Masaka City, but it also helps us, because most of us, like she has said, work in Masaka, pass through Masaka, have our parents and our relatives in Masaka, so we are always there. If that city is not clean, and we have the problems that come with garbage, we shall definitely have to be affected in a way, because our people are affected, even if they are not relatives per se, but because they are Ugandans as such, we are affected. Thirdly, Masaka is in Buganda, and CBS is our kingdom mouthpiece, and Masaka is part of the Buganda kingdom. So definitely we had to come in and give a hand to our people, because they are Bantu Sabasajja, Debozia Sabasajja, Mukutugwa Sabasajja. We definitely had to be with them. So that is why we are there, and we are fully in to make sure that we use our fan base to push this fete down in Masaka. And also here, because like we all know, we have a big business team from Masaka that are working in Kampala. So when we go to the 17th of September, when we have when we have the fete in Kampala, definitely they are the people that do with us business. So we are just also having an opportunity to meet our customers, to meet our listeners, to meet our friends. So definitely you have to be in, because we're also getting chance to meet our people, exchange a lot, and also maybe to get more business. Thank you very much. Nze Patrick Mujuka, nvude ku CBS FM, radio ya Sabasajja. Twegasse ku FARIDAH NAKAZIBWE Ismail Nakazibwe Foundation okulaba nti tuteekateeka fete eno gyayise Greater Masaka Fette. Tuli wamu nabo, tuli wamu naye okulaba nti fete eno etambula. Lwaki? Ekisooka ensonga enkulu ekwatiddwako ey'okulaba nti tugoba kasasiro mu Masaka, mu City, ng'ekibuga eky'e Masaka mu City. Ebizibu ebijja ne kasasiro ffenna tubimanyi, endwadde eziba mu kasasiro ffenna tuzimanyi. Kati lwe tulwana okugoba endwadde zino tuba tutaasizza kimu abantu baffe, ffe babawuliriza baffe, kubanga ffe nga CBS tulina bannabuddu bangi abatuwuliriza. Bangi bali Masaka era owulira nga tuli b'amaanyi nnyo, ate wadde tuli walako, tuli Mengo, bo bali eri, naye era nga tutuukayo ne tubeera b'amaanyi nnyo. So lwakuba batulinamu obwesige, batwagala, naffe tulina obbaagala. Waba wako bakwatizaako tulina okuvaayo. So ensonga lwaki ffe nga CBS naffe tuzze tube nti ensonga eno tugyongerayo ey'okulwanyisa kasasiro mu kibuga kyaffe eky'e Masaka, ate era nga bwagambye tunaba tugenze ne Kalangala okulaba tulwanyisa okulaba bafuna public toilets oba bukabuyonjo bw'olukale e Kalangala. Kibuzibu kinene ekyo gye kiri, yes. So ffe tulina okuvaayo nga bo bawuliriza baffe, banna business bangi abava e Masaka abakolera mu Kampala era n'abakolera e Masaka bakola naffe business nga radio. So naffe tulina okubeera nabo, tetujja balindanga nti ffe tuba tulina kye tubaagaza bo bajje, bo baba bayina ekyabwe ate tuleme genda. So kati kino wadde kyabwe era naffe tulina okugenda tubeere tukwasize wamu nabo okulaba nti kiri ekizibu ekyabwe tukimalawo, ate naffe kufuna akakiso okwongera okusinkana ku batuwuliriza n'abakola naffe business, twongera okuwanyisiganya ebigambo biba bingi, ne mwogera ku bya business, ne mwogera ku mbeera nga bweri bulijjo, n'okumanya bwe tulina okutereezaamu nawa. Naffe tuba tufunye akakisa ak'okufuna abawuliriza abaffe abo. Ekirala, CBS ddoboozi lya Bwakabaka, Buddu kiri mu Bwakabaka. So kati nga bwe kiri nti ddoboozi lya Bwakabaka, era tulina okweyongerayo nabo tubeere nabo, babe bawuliriza eddoboozi lye tuba tubaweereza, ate nabo batubuulira ebyabwe bye tusinziirako oba oli okukola programs zaffe, batuwuliriza nnyo. So tugatta Buddu, Mawugola, Sese, Kochi area. So bonna nga bwayogedde Greater Masaka region eno, bonna batuwuliriza nnyo. So nga bwe tuli ddoboozi lya Ssaabasajja, tuba tulina okutuuka ku bantu be abali mu bifo ebyo, nabo tube nga tusobola okwogeraganyako nabo, ate n'okubakwasizaako n'okusanyukira awamu, kubanga n'okusanyuka kugenda kubaayo kungi. Tusanyukireko awamu, tulye tunywe, tujaguze, tubinuke. Tweyanza nnyo, tweyanzeeko. From Uganda Broadcasting Corporation. First of all, I would like to thank all of you for coming here. And as UBC, we always don't just jump on each and every event, because as per our mandate to inform, educate, guide, and entertain,
we have to move by those principles. And many people were asking, how come UBC is supporting someone who works with another media house? As UBC, I must categorically state it that we are not here to compete with other media houses, but as we are here to other media houses, they supplement what we are supposed to do. They supplement on our work. So we have got to work with them in any way. For a cause like this, we felt like it is important that we partner with FARIDAH to see that we also add a brick onto this event that is going to be successful. And we are giving airtime as per this cause on UBC TV, Star TV, and Star FM, but also we are putting it on our social media platforms to see that we have an impact. We will also, we are trying to see we are trying to find if there are other means that we can support, but that will be another discussion. We will also be in Masaka, and as you very well know that our channel covers at least 98% of the country, that is UBC TV. I believe the people of Masaka, even deep down there who do not have pay TV, they are able to get to know about this event. And FARIDAH, we are very excited to be part of this, and we will continue to support each and every year. And I'm looking forward to see that we enter into an MOU at one point, that each and every time this comes on board, whether we are in office or not, to see that it is a continuous support. I thank you. Oh, Muruganda. Sorry. Manya gange nze Senyange Wilfred nga nkolera ekitongole kya UBC. Tuli basanyufu nnyo okubeera nga twegasse ku FARIDAH Nakazibwe okulaba nti tutegeka fete eno mu Masaka na wane Lugogo Cricket Oval. Nga UBC tetumala gabuukira buli kivvulu ekigenda mu maaso mu ggwanga, kubanga tulina standard gye tukomako, ate tubuukirako ebyo ebintu bye tumanyi nti bigasa eggwanga ate nga bigasa munnansi. Twagala okweyama nti tugenda mu maaso okuwagira FARIDAH n'ebivvulu nga bino, naddala ebikwata ku muntu wa bulijjo, ate nga tukozesa emikutu gyaffe egy'enjawulo ku UBC TV, Star TV, Star FM, n'emikutu egya social media. Era nina essuubi nti gye bujja mu maaso eyo njagala tusayininge oba tuteeke ekinkumu ku ndagaano ne FARIDAH nti oba oli awo ne bwe tuliba tetuli mu zi office zino abamu, naye ng'efete ng'eno, concert ng'eno bwebezze, abali baawo basobola okugiimplementinga n'ebanga egenda mu maaso. Weebale kuwagira bantu bannamasaka era weebale kuyimirira nabo. Neyanziza. And gentlemen, the names of Tugume Martin on behalf of Uganda Breweries Limited. And as a business, we're very excited, we are very proud, and most loved to work with FARIDAH and her good cause. And just like we go by the very big mantra of we celebrate life every day, everywhere, and big on occasions, that leads to partnerships. We decided to get on board with a good cause, especially that we're looking at doing in the Greater Masaka Fette, looking around, working with the environment on the big cause of garbage that they have already clearly called out. And we are part of the bigger picture, especially when it comes to Buganda and the Baganda, way back from the partnerships that we have had with our Buganda Kingdom, with a brand called Ngule or Gwafe. So this is a moment that we could not really stay away with, but we had to join. And because we have been big onto supporting environment and giving it back through the tree plantations, the water sources that we've been working around and ensuring that environment is healthy, this is a big honor, and this is something that we're really excited to support
and try and push forward. So on this occasion, we do not want to look at something that as big as this, and we're not proud or available to be partners, but as something that we can keep on pushing. And from UBL Farida, we'll keep pushing you, and as much as you want, come this year, next year, and probably 5 years to come, and we'll still be proud sponsors of this whole good cause. Akasasiro nga bwe tumanyiddwa ennyo tujaguza obulamu buli kanaku na buli wamu, kyekitubeezaawo nga kampuni, ate kyekituwagaza ennyo okukolagana n'abantu abamu okusingira ddala nga kintu kigenda kukola amakulu ate nga kigenda kuddizaayo abantu bafa. Spark TV and NTV Uganda. I want to start from where almost everyone has hinted on by giving a key statistic. 28,000 tons of garbage are collected every month in just Kampala alone. 28 tons. But this is garbage that is what? Not just littered. That is the one that you've put somewhere. You can imagine. But there's a clear indication that how about that is in the trenches, that is not well managed. So the issue of garbage is quite very big because it, just like my colleagues have hinted, leads to so many other complications, health-wise and socially. So this is not just a Masaka thing. This is a national cause. And that is why national television, in short NTV, is also jumping on board. But very importantly, if you look at the media houses that are here, these are media houses that impact the media houses that are here. Are media houses, very important to note that impact national reach and cause, right? So I am very pleased and happy to work in partnership with all these media houses. And this is another important point, to amplify the smile of so many other Masaka people, that eventually this smile will affect the national, not the national anthem, but the national spirit, because it is important. You cannot speak about Uganda and you do not speak about Masaka. Seriously. You don't eat incense, right? You've not heard of ham. So there's no way you can speak about Masaka, even if you're a Muganda like me. There's no way you can speak about Buganda and you do not speak about Masaka. So it's of national importance, right? That we join Farida, who is my colleague, friend, in this national cause. So for us, it's not even about contracting or anything. It's obvious. We are always part, and we shall always be part of this. And for Spark, why Spark is there? Sparks change. Simple as that. So for us, we are there for community. We are there to create change where possible in community. That is why Spark is there. So we are pleased to be part of this, and we cannot wait to change. And the funny thing is, it's actually coming off from a point of fun. That's why it is called the Greater Masaka Fette. So we are definitely pleased because we are also for entertainment. Thank you so much. Mu Luganda, ndi musajja Muganda, amanya nze Tamale, era ffe ab'enkima tuli bajjajja ba Buganda. Si kyekyo? Kati kino ekya Masaka, Greater Masaka cause, kitukwatirako ddala ddala kubanga n'ebitongole byenkwatirako bendera na NTV, which is National TV, ne Spark TV, mu nnono zaabyo ebintu byonna byonna ebisobola okuyamba community oba ebifo bye tubeeramu era ng'ate biyamba eggwanga tulina okubeerawo, kitukwatako okubeerawo. So bw'otunuulira engeri kasasiro gya collectingibwamu naddala ddala muno mu Uganda oba mu Kampala,
tinotunuulira nti emitwalo 2 buli mwezi gwe gwakasasiro gukolektingibwa ttaani emitwalo 2 gye gikolektingibwa ate nga oyo kasasiro yasobodde okubeera nga mu zi dustbins. So ekintu kya kasasiro kifuukira ddala ekizibu bwe tuba nga tetukikoze tetukimanaginze bulungi, nti bw'olaba nti Nakazibwe asitudde ab'amaanyi n'agamba nti tugende tukole ensonga ya kasasiro e Masaka, ng'ate agamba nti n'omwaka ogujja tujja noonyayo ekirala kitukwatako. Ekintu kirungi nnyo era neebaliza ddala Nakazibwe okukitandikawo. N'ekirala nti bw'otunuulira TV oba ebitongole eby'amawulire oba ebya media ebiri wano, nti bye bitongole ebiri serious about national change and cause, and ate nga nabyo bitambulira ddala mu ggwanga lyonna. Era ffe kati kiba kintu kirungi nnyo okukwataganira wamu ne UBC ne CBS n'ebitongole ebirala ebiri wano, ne tugamba nti tugende Masaka tuwagire Nakazibwe akyuse ekibuga. Myaka ndowooza 10 gyogenda okikolera oba 2 inshallah, myaka gyonna gyogamba, naye bwe nga tetuli mu office nga munange we yagambye nti ekintu kisigala kikolaki kyekola kyokka. Mwebale nnyo bambi. 4th of September this year, this event runs as smoothly as it can go and it can be. And it is a privilege for us to be part of that because unlike any other event of the kind, you've seen different regions coming together to do something for their regions, right? FARIDAH has gathered so many of us to come and do something that is going to be not just a thing of fun, but something that is going to impact a region. And I pray that this will spread out, nationally, that we'll actually come together as citizens of this country that love this country to do something that is going to be of positive change and impact in our country. So we were more than privileged to be part of this and to be able to work with FARIDAH on putting this together. Yeah, that's it, I think, for me. In Luganda, I hope I can interpret the Luganda part very well. Manya gange bampita Jesse Ntabora. Actually, nva Masaka. Nazalibwa Kampala naye abazadde bava Masaka. Ndi wano nga representing oba nkiikirira company bagita Vested Investments Limited ne Party Prep 256. Era nga FARIDAH tuwadde omulimu okutegeka oba okumakinga sure nti buli kimu ekikwatagana ku event eno nga 17 nenga 24 kigenda bulungi. Olunaku olwo nti abantu bajja kujja banyumirwe nti bajja kufuna experience ey'amaanyi. Twasalawo tujje ku event eno tugikole kubanga abantu bangi bakola events zino okuva mu regions ez'enjawulo nga kirungi abantu bajja ne basanyuka, naye ate kino kyanjawulo kubanga kigenda kuleeta impact, kigenda kuleetawo enkyukakyuka mu region y'e Masaka. FARIDAH gyava n'ebintu byetugenda okukola byebigenda okukolebwa through Smile Nakazibwe Foundation. Era kino kireese challenge eri buli muntu organizing abantu okujja ffenna nti tujja buzi ne tusanyuka naye tubeereko nga tusanyuka tubeereko ne kyetukola ekigenda okuleeta change mu nsi eno kubanga ffe abantu abagenda okuleeta change si government si bantu balala bonna ffe abantu abagenda okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe era okukulaakulana. So nsaba abantu bonna basobola okujja oba oli wa Masaka oba oli wa jangu tujaguze ffena era tukwataganze wamu okuleeta enjawulo mu kitundu kyaffe eky'e Masaka. Mwebale nnyo. Knows FARIDAH's cause this time affects the audience we do what we serve. That is why as Bukede we could not hesitate giving her our power. We promise to give her whatever we can
to see the success of the event. Thank you guys. Basaba ne banyabu fenga ababukedde tetu ensonga ya Farida buli omu akimanyi ekwata ku muntu gwe tuweereza nga ababukedde kyova olaba tetusobola kusigala mabega tugenda kumuwa amaanyi gaffe gonna ge tusobola okuba nga tukola ki tumuwa mukimanyi bulungi okoperatinga mu Buganda oteekeddwa okuba nga ovaawa bannayuganda abasinga oba baganda abasinga bakimanyi nti Obuganda buvaawa kyova olaba nti bukedde buli kimu kye tukola amakanda tugassa ewa Farida we yalese ensonga ze z'e Masaka ne tugamba nti ffe ng'abaabukedde nga tuli Masaka lwaki tugaana okumuwa amaanyi gaffe ffenna tumanyi ensonga eno ey'akasasiro erumba abantu bukedde beeweereza tetusobola kusigala mabega n'olw'ensonga eyo ffe nga bukedde tujja kuwa Farida amaanyi gaffe gonna okulaba success y'ekivulu kino neeyanziza. A bit late, tubadde tubyogeddeko naye nja kuddamu mukama wange. Abuuziza why now? Katonda yasinga okumanya lwaki akola ebintu mu budde bw'abikoleddemu. COVID yali tannaba kutandika. Actually mukama mulungi twali tetunnaba kulangirira naye kyalina kubaawo nga COVID n'omuggalo gwe yajja nagwo tegunnaba kujja. Naye nali nkyali mu kwebuuza era nga tukkiriziganyizza ne tugamba tujja kikola. So COVID bwajja, of course kyalina ogenda ku hold. Era Katonda yamanyi lwaki kijidde mu kiseera ekituufu nga abantu balina ennyonta ey'okulabagana after spending a lot of time inside their houses. Fe tulowooza nti ekiseera ekituufu era mutukoledde kye tulina okukola. Okay. Then entertainers olw'okuba Masaka erina ebitone biyitirivu bw'otunuulira banna abayimbi baffe abamanya ebitundu ekisuka ndowooza mu 5 not very exact figures ezo naye nga baana b'e Masaka ekipande kyaffe oba wakirabyeko tulina abaana abachosen Becky be baliko bayimbi abaliko we can proudly say that we are the home of Kadongo Kamu mu Uganda abaana baffe abasinga okuyimba Kadongo Kamu b'e Masaka tulina abantu ba Eddie Kenzo, we have the Remas of this world, we have Honorable Taya Nomchala, tulina ebitone bingi nnyo ba Grace Khan, tulina remind me ebinyanyanyanya abakutakati so ebitonde bingi nnyo ebive Masaka ba Mathias Sir Mathias Walkaga bangi nnyo tulaba nga tujja kuba tukoze a disservice otaliita abaana baffe bano bakuŋŋaane mu kifo ekimu nabo beegatte kweno cause bakola omulimu gwa ttenda okusanyusa abantu netugamba since it's all about Masaka why not our own talents twagala n'abaana abato abatannaba kufuna platform ebasitula waggulu olunaku olwo balukozese basookewo nabo boolese tomanya erinnya lyabwe okkula liyinza okutandikira ku stage eyo 17-24 so it is going to be strictly those from Masaka. Okay, we are going to have different pairs of MCs. Tugenda kubeera ne Madrat and Chico. Oyinza okwebuuza lwaki Chico kwali yet he's from Mukono. They are a duo, Madrat but Luengo. Ewaffe mu Greater Masaka. So that's how I kuleka munne mabega the other MCs. Then we have Dr. Tia Male, who is from Sembabule as well. Ne Ray P. Naye we Masaka ewaffe. Agenda kuba pairing up to MC. Then tulina abaana bewaffe mu Buddu ababeera ku radio Buddu Panado the DJ Mutesa Pro is also joining the team. The other official DJs Mutesa Pro, Suna Ben ne Mwanyinaze Mbazira Tony. So tugenda kubeera mbinyanyanyanya tubikube tubinukire ddala bulungi. So about the charges a Kampala tugenda kukola ordinary ticket egenda kubeera ya $2,000 then table egenda kuba ya $1,200,000 then VIP ya $10,000. So tukunga abantu bonna companies e Masaka 24 ordinary egenda kubeera ya $1,000 gwokka then VIP ya $5,000 ne table ya $1,000,000. Tukunga amakampuni tukuuma ababaka baffe ab'omu bitundu abakiikirira ebitundu by'e Masaka you can come up musasulira abantu bamwe table gamenti z'abange constituency bweti mbagulidde tables 2
Farida sente zizo nja kuba nkuwa amanya baani abanakiikirira. So we are calling upon companies tugenda kuba olunaku olugenda kubaamu okwolesa actually kati no ndi kugwe activities tujja kubaamu okwolesa yes mujje tuwolese yes ebitone tugenda kubaawo tugenda byolesa nabyo naye n'abalina ebintu ebyenjawulo that make Masaka unique season si ya nsenene actually buli yali adde ensenene nkuyita oli munnamasaka nawe come and support. It's in the season yazo, but there are things that are known to be coming from Masaka. Tugenda kuba n'engoma abantu abakola engoma ezo bafubutuka eri ewaffe ku lw'e Masaka tuyina ebintu ng'emmwanyi people that are making coffee. You can come and utilize this day. Companies jangu wagenda kubeerawo service provision from the different people oyagala kutunda ebyokunywa because it's going to be a family day. Mujje, you're going to be targeting a very, very big audience. Come, book a store, book a table, come, let's enjoy it together. Charges nsogeddeko waliwo ambuuzizza ku Mwami Lwasa. Mwami Lwasa be bamu ku bamanyikiddwa ennyo mu bannamasaka. He is a munnamasaka. We are proud of him because musajja, yes, musajja businessman byakoze abikoze yasaabingako mu magye. That is contribution to his ogama. But Masaka na fetwa sabingayoko. But he's a proud businessman. Biatadewe Masaka biatadewo. Erinya liedivuka mo Masaka. It doesn't matter alitia, but he's Mona Masaka. So we are hoping he will be there. Okay. Bagamba tuyina amalo. Amalo tegakolebwa muntu mwavu. It's actually njirabanga opportunity. Mugamba tutimba emmotoka naye mwavu kyagula emmotoka singa tubale tutimba bugaali ogamba tutimba mmotoka zaffe twakosa sente nnyingi ate taxi zaffe ez'e Masaka ffe tusaana okukosa alfadi tax ekyo kiyita kyangu buli kamotoka akajja tukanafuya mu ngeri yakyo katika tax for me sigalaba ng'amaalo ndaba abantu abalina ekintu kyabwe nti oli bw'alaba emmotoka gye batimbi oyo munnamasaka it is well that means abantu b'e Masaka balina sente ezigula emmotoka so we are proud of that. Kabonero akongera okulaga nti bannamasaka baagala nnyo ekitundu kyabwe. Yes, I think I've touched almost everything. Any more questions? Etuukira n'omanya beeyi ki gye boogerako. The 25 was a bit on the high. It's an exaggeration. But yes, bannamasaka era si be bantu abatono abatene both mu number ne mu achievements zaabwe. Tulowooza nti with all the love they speak about their region or their home, basobola okuvaayo ne basasula akasente akatono ke tusabye. Tosobola kuvaayo n'ogamba nti netadde mu kino nga tolina plan. Kizibu nnyo. So plan ebaawo. That is why we have sponsors on board. When they come, they don't just come to show their brands. There is resource that they bring up. So all that is catered for, but we still call more sponsors on board. You're still very much welcome. Lwaki ani akiri emabega nze nkiri emabega nga bwe nsise actually ndi musanyufu okuba nti ndi mu maaso ga bannamawulire. I was a young journalist before nga nze ndi that side nga waliwo abali this side nange mbabuuza ebibuuzo. So when ngenze nkula through the ranks, omwana bw'akula atandika okunoonya waba wabuvunaanyizibwa nga ayagala okugasa abantu be naye mwennyini n'oba n'ekitundu kyava atandika okwebuuza ebibuuzo ebyenjawulo nti nkoze ntya, what can I do to make an impact? Platform ngifunye naye neebuuza ngikozese ki ekiri more than I have already offered, let's say. So netunamu negamba Masaka is still virgin. Sinti tewali kibadde kikoleddwayo zibaddeyo wabaddeyo ebivulu ebyenjawulo n'ebibadde bivulu but guno omukolo ekigufulu ogw'enjawulo nti gwakumanyagana munnamasaka munange aliwa wano mu Kampala bali luddawa bwema nnoonya ew'okugula kino munnamasaka munange aliwa I can support them because at the end of the day bwe tunaddamu ne tusinkana ku mukolo gwaffe guno ogw'omwaka akasente kanaaba ataddemu ku entrance ng'ayingira kagenda kutoolwako kaddeyo ewaka. So it is me under my foundation, FARIDAH NAKAZIBWE Foundation. I've been doing charity maybe on a one-on-one casually mbikola nga nsinzira wonna wonsangidde. So nengamba I think I can take this a notch higher etuba nga tukola even bigger projects, not just
individual ones, in Sisinkanyono, he needs such and such help. This is going to be even bigger than that. What was the third question, please? Smiling Nakazibwe Foundation tuli more focused on changing the mindset ey'abantu tulowooza nti abantu balina we bali stuck that they need help. Ate mentality yaffe eno bwetagikyuse tugenda strugglinga nnyo n'abakulembeze baffe bagenda strugglinga nnyo okuyamba abantu okuba empoweringa. So we are going to be doing that through different things like motivation, things like counseling, things like helping them even directly with, it can be startup, it can be scaling, so many different things. So we are just starting to do our work officially, but it's been around. Also, Buzakucha Entertainment, abayimbi nkumenyedde abangi amanya talents ezivaayo, and we contacted each and everyone naddala abanene abato tuyinza okuba tetubamanyi nnyo naye tufunye omukisa nti twateekayo enamba ate abamu bakuba ne bagamba Farida nange njagala kukola olunaku nzije ne bw'oba tonsasudde because we had exhausted our budget, but you never know. Tutusobola baleka kujja ne baperforminga kyonna kye tunaa tubakwatire, but tulina be contractinga who are already on our poster. Yes, I can mention the names. We have Sam Matthias Walkaga, we have Maureen Nantume, we have Pastor Wilson Lugembe, we have Honorable Geoffrey Rutaya, Chosen Becky, Stabua Natoro, we have Irene Namatovu, Grace Khan, Abdul Mrasi, we have Madratan Chico, we have Tony, we have Sechewa, Bazira Sona Ben, Nebaliba Abe Masaka, DJ Mutesa Pro, sorry. So those ones were confirmed. They are never confirming, it's because they are busy. You notice that Eddie Kenzo is working towards his festival, Timer in Antono, but we are hoping on that day he shows up. All those on the poster were contacted. We have MOUs with them, and they'll be there. Beyond this, or you need clarification and numbers of Weziri, you can get in touch. Abagala tickets, tugenda kuba tubabuulira which centers or coins omujja okugenda musije online already Kweziri, Quicket. Yes, ogenda ku Quicket, you can still buy a ticket there. Ne tugenda kuba tubabuulira centers via, through our social media platforms, tujja babuulira when the tickets are out. Abagala tables, get in touch with us ku numbers ezo, tubenga tuziba tusaako mu budde. Thank you so much. Thank you so much to the sponsors. We are hoping for even more